Gano ge maka ga Kasujju maka jingo byekwaso kaberengo w'okubiri omwami wa Ssaabasajja ow'essaza Busujju agalumbiddwa abazigu mu kiro ekikeesezza olwaleero. Babadde nno bavubuka simanyi babawulidde mulanga gwemba kubira bulijjo nti avubuka mukole nnyo ne baagala bajje bakolera ewange. Mujja kufuna ebikolimo bingi nga tubakolimira okututulugunya mu mbeera eno. Kino kimatuzaako ekiro kino kyaleetedde abantu kyalo kyonna obuteebaka. Abatuuze baakedde kweyiwa mu maka ga Kasujju okulaba ogubadde. Abaana abasinga abazadde babakuziza nga tebalina kutya, ng'omwana tatya asobola okulumba omuntu yenna oba kumutta nga talina mutima ogwo gwa kisa. Ne poliisi okuva e Mityana yakedde mu kifo kino ne yeetegereza ebyabaddewo munda n'ebweru bigiyambeko mu kunoonyereza. Okusinziira Kasujju, abazigu baabeekangidde mu kisenge ne babakuba entiisa. Naye tubagenza okuba kasanga zisuse mu ttaano. Naye tuba twebase tetwategedde engeri yonna abasajja gye bayingiddemu okubanga batutuuseeko okwekanga batubyamu amatooki agaaka ennyo. Abasajja basatu bakutte amajambiya amapya bagagalula bagakubisaako esayidi emu naye nga tusaba kimu baleme kututemaatema. Omwami wa Ssaabasajja agamba babasibye obundooya n'emimwa ekyabalemesezza okwekubira enduulu. Batusibye emimwa ne seroteepu binene nnyo naye balala ne batuyamba ne batulekera ennyindo. Wasinga n'ennyindo bazisibiddemu twandi bali tufudde ekiziiro. N'omwana omuto w'omwaka ogumu naye bamusiba emimwa aleme kukaaba, basiba n'emikono n'amagulu ne batebasiba basuba ebitanda. Mu bintu bye baatutte mwabaddemu n'ensimbi enkalu. Ne basaba ssente zabadde waka zonna kyanaazibawa, ne basaba ssente ziri ku mobile money obasomera pini ne bala balance aliko kyomusomi tubawaddeko ku balance ku pini naye nga ssente zitwali nazo zonna ezawaka bazitutte. Masimu gonna bagatutte, endagamuntu bazitutte, ebipapula wa banka bagenze nabwo n'ebintu bingi nnyo byebagenze nabyo. Okutulugunya Kasujju n'ab'omu maka ge atugambye kwatutte eddakiika ezaasusse 45 era ebyabazigu okuwuliita n'emmotoka baabitegedde luvannyuma. Bagenda okufuluma nga tulowooza nti bagenze naye nagenza okutuuka mu Garagi emmotoka bagenze nayo. Tegeeza nti babadde bangi babadde bano batulugunya abasatu ngeri abalala batutte emmotoka. Kyokka emmotoka ya Kasujju eyamuweebwa Ssaabasajja okuweererezaamu emirimu nga ya kika kya Toyota Harrier ezuuliddwa nga abazigu baliko ekifo omusimbibwa mmotoka oba paakingi mu bitundu by'e Nakuwadde gye baagirese nga beekwasa nti eriko ekifo ekyetaagisa okutereeza. Oluvannyuma omukuumi yeekengedde n'alopa ku poliisi. Ssaawa 10 n'ekitundu abasajja ne bajja nga baagala paakingi. Ne mbawa paakingi ne bapaakinga ne mbawa lisiiti. Ne bansaba ekiveera ky'okubiika mmotoka kubanga tebawagala ekubibwa omusana nekyebawa ne bagibika. Waliwo asikaali agitegeezezzaako nti waliwo abaami babiri bazze ne basuulawo emmotoka nga bategeeza nga bw'erina ekizibu era ne baweebwa risiiti ey'okuba nti nno ekakasa okuba nti nno baleseewo emmotoka eno. Asikaali ono yabeera liikiridde era n'adduka ku poliisi mangu nnyo okutegeezaako ab'ebyokwerinda abazze ne bagijjayo.